Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasanya y'omuwi w'omusolo Muwanga Kivumbi ategeezezza nti omubalirizi w'ebitabo Ramadhan Ggobi azze asuubiza nga bwe bajja okutereeza embalirira ereme kubaamu kwewola nnyo naye empaawo kyakoze. That were to be true. So that means your sources of funding of 47 is minus money from the petroleum fund. So that, no, let's go slowly. Is minus money from the petroleum fund. That's one source. So that means outside the 47, there are other sources of revenue that you exploited and raised an extra 1.5 trillion. For which you don't want to disclose. Ono okutuuka ku kino kiddiridde okwekenneenya alipoota ya ssababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eya minisitule y'ebyensimbi ne basanga nga Paalamenti yayisa obusa 52 mu mwaka gwa 2023-2024 era mu mwaka gwe gumu minisitule n'esaba embalirira y'ennyongereza ya buse 8 wabula minisitule yasobola okukuŋŋaanyaako ensimbi obusa 5 bwokka. Wabula ebigambo bya Muwanga tebiwoomedde Ggobi n'agamba olulimi lw'akozesezza lubadde lumuziimuula mu kitiibwa kyalimu. Let me amend the request. The request is not reconciliation. You know these words. It is really to explain that... No. If you take explain, I will tell you to explain now. But no, Mr. Chairman, because I need to first look at these numbers. Yes, you have a team. They can come into support. If it is explanation, please, let us agree. Because the reconciliation now is taking it into with who and those words. Omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu ategeezezza Ggobi nti okukoma ku ssentebe w'akakiiko ng'alina ky'ayogedde kuba kumuggyako buyinza bwe. For us, we are looking, also reading ID. We have your figures in the ministerial policy statement. We have them. And we bring them together with your report and what is queried by the auditors. So when you go back, you look at those figures, the chairman gives discretionary powers when he wants this settled between you and the other side, but not reconciliation as if you are going for penitency. Asumani Basalirwa wa Ministry y'Ebujiri naye abiyingiddemu n'ategeeza Ggobi nti omuntu yekka alina olukusa okulaba olulimi olukozesebwa lusaanidde wa nedda ye ssentebe w'akakiiko yennyini so si muntu gw'abeera abigamba. Incidentally, in these meetings, the only person authorized to declare language strong and parliamentary harsh is the chair. Incidentally. So you and I can only look on and maybe perhaps plead for leniency or mercy. Wabula bano omubaka omukyalo ow'Ettoro Sarah Opendi asobodde okubakkakkanya. He used to say no and he says if you want to sack me, sack me. But I have said no. So it is not a very, certain things not done because he doesn't want. But I think we ourselves have also failed to support him. Ku nsimbi ezibadde zoogerwako obusa 58 ezigambibwa okuba nga zaakozesebwa okuva ku ssako y'eggwanga eyateekebwawo ey'amafuta oba Petroleum Fund, Ggobi awakanyizza ebyawandiikibwa ssababalirizi w'ebitabo bya gavumenti mu alipoota eno, wabula n'asaba nga minisitule y'ebyensimbi baweebwe obudde batuule bakwatagane ku biri mu alipoota. The reconciliation we were asking for was actually to avoid, this back and forth. We sit down and explain them clearly so that they can make sense to all of us. Ssentebe Muhammad Muwanga Kivumbi alonzeyo ababaka 5 ku kakiiko enkya bakeere wamu ne minisitule y'ebyensimbi nga kw'otadde n'abakulu okuva mu woofiisi ya ssababalirizi w'ebitabo bya gavumenti batuuke ku nzikiriziganya. This reconciliation is tomorrow. Yes, it's tomorrow morning. It's tomorrow morning at 9 in my office. In my office to have Honorable Mudini, Honorable Asuman, Honorable Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.